Bannange mugamba mutya baagalwa balungi ab'ekumi na kusenga Phase 256 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kwanukulwa ekibuuzo ekimbuuzibwa nti singa ngezaako nnyo kozesa enkola ya withdraw method oba okubeera nga simalira mu mukyala wange nga twewala okubeera ng'afuna olubuto naye bigaana nesanga era mmaze. Osobola otya okumasitalinga enkola eno oba osobola otya okubeera ng'okozesa enkola eno n'ebeera effective gy'oli. Nasomesaako ku nkola era ne mbagamba nti y'emu ku nkola ezitali 100% reliable eri safe nti terina side effect okuggyako side effect egirimu eyandibadde nti alinza ofuna olubuto kyobula ngamba teri reliable naye nga teyina buzibu towumira makerenda tokola ki naye naddala abavubuka ebasumbuwa nnyo n'omuntu ng'olwawo okwezina oba okwegatta n'omuntu okwegatta n'abakyala oba ne mukyalawo naawe esobola okusumbuwa. So oba oyagala okufuuka master w'enkola eno oba okumasitalinga oba okutegeera engeri gy'osobola ogikozesaamu n'obeera ng'ogiganyulwamu ky'olina okusooka okumanya kwe kumanya omubiri gwo. Abantu abasinga nti bw'aba atuuka ku ntikko omwami njogera ku baami bw'aba atuuka ku ntikko ke kaseera kaafulumizaamu amazzi era abamu balina obubonero bwe balabirako naye ate tukyuka oba obubonero bukyuka olw'embeera ezimu oba endala. Like ojja kusanga nga emibiri gyaffe nga bwe gitafaanagana nga nze engeri gye mpuliramu nga ngenda kumala ate gwe si gy'okola kigy'owuliramu naye sinsi nti toli muntu ng'oli regular kye natandikiddeko nga mbagamba nti enkola eno esumbuwa nnyo abantu abalwawo okwegatta oba abavubuka. Lwaki? Nti mubeera too excited mubeera nnyo ng'obwongo bwammwe like ngambe ntya nga oli excited kale about ekikolwa ky'oli okukola rather than okutegeera omubiri gwo kubanga obeera okyali muvubuka. Ate abalala ekizibu kye mufuna kyakubeera nti mulwawo okwegatta nti ogenda ne wesanga nga togenda kusobola kutegeera mubiri gwo mangu naye kasita omastering omubiri gwo n'omanya nti bwe ntandika okukola bwe nti mba ngenda kutuuka ku ntikko ke kaseera k'oba olina okujjira okusikirayo omukira nga tonnaba na kutuuka ku ntikko. Obuzibu bwe muyina nti ekituufu kyo kiri nti akaseera akakyasinze okunyuma mu kwegatta ke kaseera omuntu watuukiramu ku ntikko kyokka ke kaseera k'olina okusikayo omukira obeere ng'omuntu okola ki obeere nga at least omalira wabweru. Kaakati awo wava obuzibu nti mwe mwagala mubeere ng'oli munda mbw'osikemu mbu nga gajja ogawulira gajja naye oyagala osooka like owoomerwe akabugumu ka tension akaliwo osooka okawoomerwe olyoka osikemu eyo eba nsobi kubanga withdraw kukolera olina okuyiga kye tuyita timing. Kasita omasteringa timing ddi lw'osikamu omukirago buli kimu kiba kirikiriya. Ate muyina ensobi endala gye mukola gye njagala okwogerako nti abamu mujjayo n'okwata omukira n'ogutunuza ewali nabunnya y'omukyala n'oweekamula. Mukwano gwange omulungi teeka bbali ku ttawulo toteeka mazzi ku bukyala bwa mukazi kubanga teyeetaaga mazzi mangi yeetaaga ettondo ttini nnyo bw'ati okufuna olubuto. Bye tusanga ng'oli agamba namalira wabweru ofuna otya olubuto nga lwange ng'ate nawe walaba nti namalira wabweru naye ng'ate olubuto wali omufunisa mu ngeri bw'etyo kitegeeza nti enkola gye mwakozesa tekuyambye oba tebayambye mwembiriri ebaviiriddemu oluusi kubeera nga mufunye kye mubadde temwagala yadde kibeera kirungi mudda. So muba mulina okwegendereza nga tuzzeeyo ku mubiri gwaffe. N'ekirala kye nninza okuwa oba katipu ke nninza okuwa gw'atannaba kutegeera oba kumanya nkozesa ya withdraw oba kuggyayo mukira oba kusikamu mukira ngenda kukusaba ekintu ekyo kimu nti ojja kunfunira obupiira osooke weemanyiize ng'oli mu kapiira nti bw'otuuka ng'oli mu kapiira sikayo omukira tojjaako kapiirako sikayo omukira olwedde jjukira obeera mu kapiira nti in case of anything oba amazzi oba ki tewali buzibu bugenda kola ki kubaawo. So sikayo omukirago bw'omala okugusikayo otandike okwekamula ng'oli mu kapiirako amazzi ago gafulume nga naawe ogalaba otegeere bw'onaakikola enfunda 4, 3, 5, 6 ojja kuba omaze okutegeera omubiri gwo era ojja kubeera nga kikuyambako okutegeera ddi lw'olina okusika omukira mu mmana okwewala okubeera ng'omunno omufunisa olubuto oba ng'okola ki nga like afuna olubuto.
That is what I can say. Kyenniza okubagamba nti singa omala okutegeera ekyo awo olinza okukozesa enkola eyo naye bw'oba tonnaba ku masitalinga nkola eyo togigezesa kubanga eri tricky nnyo nga gye nkomeza mbagambye nti y'emu ku nkola ezikyasinza okubeera safe naye ate y'emu ku nkola eri unreliable oba gy'otasobola kwesigamako gambe nze ndi ku nkola ya family planning sirina kye nsobola kuba mukwano omukyalo jamuwa olubuto kubanga n'ettondo limu lisobola okubeera nga likola ki nga limufunisa olubuto so woba oyagala tandika gikozesa weeba ekusumbwa sooka weekwata akapiira bw'ona amaliriza ojja kutegeera omubiri gwo asita onaategeera omubiri gwo n'omanya ddi lw'olina okusikamu omukira tolinda kubeera ng'owulira kaakati obuswandiwe nawe n'oli waggulu bw'olyoka osikemu abasinga mugenda okusikamu ng'olwedde omaze okuyiwamu g'oyiyeemu abasinga mugenda okusikamu ng'olwedde otonyezaayo ettondo ate nga olubuto omuntu okulufuna teweetaaga kidomola kya nkwaso just ettondo eryo limu kyova olaba nti n'omusajja atamalaako asita abeera nga arelizinga amazzi oba ng'afuluma enkwaso asobola okufunisa omukazi olubuto naye ng'ate wa ddakiika 2-3 naye kuba nti aba akumaliddemu ate nga n'enkwaso z'ennamu olubuto wali luba kiri era lukwatayo bulungi nnyo so teweeyibaala togamba nti senga ate weegendereze obigoberere byenjogera ojja kufunamu ekyamugaso kasita onaamanya nti kati mmanyi ddi lwensikayo omukira gwange awo beera like nkuwaggwa ahead oba big like beera free okukozesa enkola eyo kuba eba ejja kukolera naye w'oba tonnaba kwekakasa mukwano togezesa yambala akapiira wabula bw'okambala don't relax nti nkambadde kitwale nti tekuli kapiira era okitwale nti omukyala saagala mufunisa ki lubuto then olabe nti osikirayo ddi otunuulira naawe mu kapiira ako olabe mujjiddemu amazzi oba nedda bw'omuba mujjiddemu amazzi then kiddemu neera damu neera mpozi n'ekirala ekyomugaso nnyo kye mbadde neerabidde nga tonnaba kwegatta sooka ogende ofuke oyoze ekitwe ky'omukira gwogwo ebiseera ebisinga lwaki oluusi olemererwa okubeera ng'osikayo mukadde akatuufu oba olemererwa okukozesa enkola eyo omukira ogwo ogulaba awe wali akatuli awo ku kitwe kyagwo buli we gubeera nga mukyafu like nga gulimu oluusi oba akantu akazibikuddewo baki like nga mukyafu sensitivity eno gy'olinza okufuna oba like okubeera alert otegere nti amazzi gajja kulinza okubeera interrupted ne weesanga nti ogenda okurealizinga oba okugenda okitegeera ng'olwedde omaze omuntu omumaliramu oba ng'amazzi olwedde omaze okugayiwamu naye nga ekyo olina okukikola n'ekirala oluusi mu confusing enkali n'amazzi gano ag'okumala ngamba ag'abasajja nolobooza kyeka nkali nze kanjire mmale ng'eno enfuke ogenda okwagala okusikayo omukira nga kiri too late ng'olwedde wamaze dda okumalira mu munno so mwegendereze mubeere nga at least mugoberera bye mbagambye ojja kubeera ng'enkola eyo kati naawe ofuuka kabaka mujju nga teweetaaga kapiira teweetaaga yadde mukazi nti agende ku famire ng'ate omanyi nti waliwo abatera waliwo omwami mukwano gwange by the way atera okugamba nti nze senga ondaba wano sisobola kufunisa mukazi lubuto okuggyako nga njagadde alufune nze nsobola okumanya nti mmala naye although ntera okuwakanamukko naye ku nsonga eyo naye ayo sijja gendayo kubanga mba mpanvuyeemu kuba scientifically waliwo ebirala awo bye tulinza okubeera nga tetulinza okuyingiramu nti yadde omuntu olinza okuba okozeseza enkola ya withdraw naye ate waliwo amazzi oluusi abasajja lwe gayiika mu mazzi gammwe ate amalala awo mangenze mu sayansi biba bigenda wanvuwa saagala kuwanvuwa tulina kye tuyita pre-cam ago amazzi oluusi singa gaba gayiikamu enkwaso oba gagenzeemu enkwaso which is very normal si kirwadde osobola okufunisa omukyala olubuto nga totuuse ku gali ng'enkwaso ezimufunisisa obuto zivudde mu gano naye biba biwanvu so mubeere bulungi omukama abankuumire abanjagalire temujjangu okwo mwebale nnyo yonna gye musinziira okundaba baagala nnyo bantu bange.